eno ye program Kkooti y'abantu. Zino z'endowooza z'abantu ku nsonga eno. Ekisooka Faruku Namwandu aleke kutulimba nti nno omwami bakolanga bonna ngera bakwasaganyiza wamu. Kituufu basobola okubanga mu kusooka baakikola. Naye enjogera ya Namwandu yonna eraga nti balina we baatuuka mu makkati ne babanga baawukanye nga tebakyawuliziganya na Namwandu. Era walagira nti baayawukanaawo n'abaana we bajjira okubeera nti ndowooza nabo ne badda ku sayidi ya nyaabwe ne babanga maama byabagamba bye balina okukola ki bye balina okukkiriza. Faruku toyinza kuŋŋamba nti mubadde e Bulaaya nga mukola essente muzikolera wamu n'omwami ng'akuyamba nga naawe omuyamba. Najja n'agula ettaka eryo n'aliteeka mu bannya g'abaana. Toyinza kukisuubira n'omulundi n'ogumu Faruku nti omusajja yakeera ku makya n'akwata ettaka n'aliteeka mu mannya g'abaana. Kitegeeza omukyala yamugamba nti nze oba owulira ng'onjagala ettaka tuliteeke mu mannya g'abaana okubeera nti nze ndi seefu n'abaana bange. Kati olw'okubadde nti ffe abasajja omukwano gutusuula nnyo, musajja atu naye n'akwata n'ateeka mu mannya g'abaana. Neerabira nti bw'atadde mu mannya g'abaana byonna byakoze akoledde bwereere. Wuuyo omukazi abadde akugamba nti omusajja abadde mwavu, abadde ayina kaki. Naye gwe Faruku omusajja abadde e Bulaaya ebbanga eryo lyonna n'atuuka n'akwata essente ezo n'agula ettaka eryo. Omukazi atuuka tokugamba nti abadde mwavu, abadde ayina kaki. Omukazi agala tugamba nti yakwata ettaka eryo n'aligula nti omusajja kyebereka nti yeeberekako n'amugamba nti kale nange tuteeke wamu nti tuligulidde baana. Faruku soko tunulemu mu kintu ekyo. Ekyokubiri, omukyala akulaga nti baali bayawukana n'omusajja ebbanga ddene. Toyinza kuŋŋamba nti omusajja yajja n'azimba ennyumba ng'agikookera bukookezi bw'atyo nga kiraga nti ssente ziweddewo, nga gwe omukyala ogamba nti oli mugagga olina ssente n'otasobola kuyamba bbaawo ogamba nti woba osazeewo okuteeka pulojekiti ya nnyumba ku ttaka lino kankukwasizeeko ennyumba erinnye bulungi ebeere ng'eri bulungi. Ne wamulya waagizalawa kikino kinyeenya bunyeenya kikino kikola ki? Waliriddawa ng'agitandika. Omusajja omaze okumubuzaabuza ebintu abitadde mu mannya g'abaana, gwe ebibyo bikoze obiteeka ebbali. Ezo ennyumba zagamba yezi yazimbe zivaamu obukadde n'obukadde. Kyayagala tugamba bbaawe yali azimanyeeko. Lwakubadde kati mugenzi tasobola tugamba. Naye ayinza okuba nga ye ebibi yabikola nga abikweka nga bino y'omusajja byakoze byagamba tuteeke mu mannya g'abaana. Kale no Faruku, nze njagala mbuulire basajja bannange bonna gye bali nti okukola tukola naye tubeere bantu abeegendereza ennyo. Bajjajjaffe tebaateekanga bintu bwe batyo mu mannya g'abaana. Yamalanga kaddiwa ebintu n'aba nga yabiteeka mu kiraamo n'agaba. Okiraba? Newankubadde nti ne bannyaffe babi, tituganye bannyaffe babi, naye ate tebayinza kuba babi nnyo kwenkanidde awo omukyala kutuuka kujolonga maama wa musajja bw'atyo. Okiwulira? Olw'okubadde maama w'omusajja simanya yayagala ku ttaka yakola atya. So what? Bannange mukulu Faruku ne ttiimu yo mwebale nnyo, mwebalire ddala kutuleetera nsonga bwe zityo ez'okuyiga. Nze gundi ngitunulira nnyo, YouTube programs zo nzitunuulira nnyo nga ndi ku kyeyo kyange nkakkalabya, wadde mba siraba bifaananyi naye amaloboozi mba ngawulira. Banga nina omukisa nti nteekako helmet ku mutwe so tewali asobola kutegeera nti ninayo waliwo ekigenda mu maaso. Naye neebaza Namwandu Mama Shafik okuyimirirawo n'alwanirira munne n'amuziika mu kitiibwa kye, n'alwanirira n'abaana. Bwekityo bwe tubirayira, naye munnange oba tosobodde kutuusa lugendo ne mwawukana nti nno okufa kwe kubaawukanyizza, ekyo ky'oba olina okukola. Naye ebiseera ebisinga buli omu alina olugendo lw'obufumbo bwe, engeri gye lukola ki, gye lukutukamu. Naye nze kye nnyinza okugamba, kirungi nnyo Namwandu okuba tino baakola ebintu ne babiteeka mu mannya g'abaana bwe, ekyo kirungi nnyo. Naye ate alina okutunula awantu awamu nti n'abaana ebiseera ebisinga wabaawo abeera smart n'awogganya banne mu lukujjukujju mu mbeera yonna. Kwegamba buli wamu waliwo obuzibu, wabaawo akuyisaamu amagezi, wabaawo asingiridde. Nze ku lwange nja kugamba nti nva mu famire erina property nga era zikyatambula generation ku generation. Nze nja kubeera mu bazzukulu abasookera ddala, abamu ku basooka mu famire eyo.
wadde tujja kuba maata abamu nga bali bazzukulu bannakana baki property amataka weegali naye entalo eziri eri entalo n'olaba ataalina ate ayagala n'okukumpanya ekirala ekyoli ng'oli tayikolanga akulidde ku ebyo atuuza amataka azikoloboza bukoloboza agwesezaawo naye n'abaana abakatandika okutegeera gundi zaabwe portions zaabwe omuntu n'ayagala era okwagala ne yeekaza nze ono namulabako bajja n'ebibuuziboozi abo abafamire anti nze namulabako yagambanga bw'ati anti nze ate ebibuuziboozi bitagattawo naye kakati bonna bwe tuba tuvuddeyo tufuna ekyokuyiga mu bintu ebyo kakati era kyekimu n'abantu abazimbye obugagga bwabwe empaya yaabwe nze kyendabyemu mu bintu ebyo tukole ng'omugenzi mwami Miranda bwe yakola ebintu bye n'abiteekamu ba trustees n'abiteeka mu trust ekyo kirungi kiyamba lwakubanga ote ono abaana balonda abantu oba naawe olonda b'osuubira b'owuliriramu ne batambuza ebintu biba bivaamu essente ne baba nga bagabana ssente ezo profit oyo oba ne batuula ne balaba nga bakulaakulanya ekintu ekyo era essente zivaamu ne baba nga bagabana lwakubanga era sitiro abantu beekuba wano ekiba nga biri mu trust awulira nga bamunyigiriza nga bano bamubayinga out nga yeeyongerayo kati ogenda okulaba nti era enkola eyo ey'abazungu n'osanga nga lo kampani ebaddewo okuva 1812 eyo bijja bikola bityo nekibeera nti n'abaana ba beneficiary bajja nga nabo bagenda ne basoma zino essente bwe ziba zizze that's a bonus n'olaba nti tebatunuulidde jjajja kiki kye yalese oba taata kikyanaaleka they go ahead with their education ne bafuna professions zaabwe ne bazikola nga bino biri just kwongerako bwongezi bannanga abakyala abafumbo twebeereremu n'abo abagenda okufumbirwa mwebeereremu mulwanirire abaana bammwe n'abaana bo be mulaba nabo bakyuka tuzaala mibiri emitima gya njawulo nnyo ebintu mubiteeke mu trust eyo gye baligattirako lwakubanga bibeera mu trust buli dakiika baba bagattako akapya nti twalabye kino nakyo tukiyingiremu twalabye kino ate nabyo bisobola obagattira obakuumira awamu era bagambe ensanafu eva ku mugendo yeefuuka kaasa era kaasa weeba eyagadde okuvaako mutegeerero oyo yali ajja kuvaako yembeera zize ebirowoozo bye naye enva waggulu wano nga ŋŋamba Namwandu weebale kulwana era ne bannange mwenna muwandiike ebiraamo tusobole okutaasa abantu abalala ne babba baffe bwe tufumbirwa nabo baafuuka bigundi mpologoma ziri awo zaagala kulya buli kugamba yonna n'osoberwa n'ogamba ye n'omufumbo nakimayo ki ogamba otuuka n'otunuli n'owuliriza ebintu n'olaba ebintu ng'olabira ddala n'omuntu akutuddemu omutunulira naye n'akusobera tolaba kiddako tolaba puroguraamu kyokka bannange ensi yo yadobonkanye era buli omu aliwo okutaasa kyasobodde kutaasa naye Namwandu weebalamma kulwana Shafiiki beebeera kubeera mwana ali shaapu era ne banno tubalekereranga Maama Shafiiki bano simanyi bamulamu ndagire eyo famire babbi bannange eyo famire babbi nze famire z'abaami baffe nze zantama tuba tukolerera abaana baffe babeereeyo nga batudde ffe tuba tukola tuli eno omuzira gutukuba omusana ne gukwokya obunyogovu n'onnyogoga nga tukolerera tube bulungi n'abaana baffe ne sayidi z'abaami baffe lwaki baagala nnyo ebintu bye batakoleredde lwaki nabo tebagenda ne bakolerera ebyabwe nze ne bba wange bwe tutandika ne tukola ebintu biba byange n'abaana bange biba bya famire ye nabo bagende bakola ebyabwe bannange tebatutama mukulu Faluuku eyo famire ya mukyala Ndagire babbi bakole mbadde naye ali ku Kyeyo lwaki takolerera ye famire ye n'ava ku maama Shafiiki lwaki tebakolerera famire zaabwe bannaye batuleke tebatutamya ate famire z'abasajja tebatutamya simanyi lwaki famire z'abaami baffe baagala nnyo ebiwedde wali bannazaala baffe buli mwami kyakolesho kya mwana wange ye bbaawe waaba teyasobola mutegekera gwaba yazaalamu mutabani we lwaki yasubira mu mutabani we yalina obbategekera ekika kiramba
bannange batuleke sente zimenya sente zimenya okukola oyo ndagire ye tazikozeeko lwaki teetakola ebibye n'abiteeka mu nnyina mbadde naye yamuzaala banne batuleke maama Shafiki tosonyiwa mbwezo zirageeko bulazi tozisonyiwa anti be baabitandika kati kababimalirize awo banjagala biwedde abo omwana wange n'afuuka omwana wange banne batulekemu omwana bw'akula ava ewaka n'atandika famire ne batandika okukola ebintu byabwe nabwe birina babeezaawo mu bukadde bwabwe okitegeera maama Shafiki tosonyiwa mbwezo be baabitandika ate wali oyo ndagire bannange abantu baagala ebiwedde ye lwaki tabikoze ndaba naye ali ku Kyeyo tulina okuba abakazi abagezi nga maama Shafiki tulina okuba abakazi abagezi nga maama Shafiki kuba maama Shafiki singa tabadde mukyala mugezi bannange abadde tagenda kukwatamu naye omukyala oyo mugezi ate ali strong bannange nze maama Shafiki ompadde obuvumu n'amaanyi teri muntu agenda kuzanyira mu maali gye nkoleredde bano bakkina simanya balamu bange simanya bino biki nazaala mbukabulengano olwokuba yazaala omwana bw'aba yamuzaala nekitegeeza ki bannayinza ompadde obuvumu teri muntu agenda zanyira mu maanyi gange na muntu uyo zange era nze balamu bange mbalabula ebyange ne bange babiveemu tebagezangadde n'okulinnyisaamu wadde okulingiza nayo okitegeera baamuzaala ne bamukuza ne biggwa byali mu kukola teabalinamu wadde omugabane bane mukyala gwe nze nkwebaza weebale kulwana weebale kuba mukazi mugumu oli mukazi muvumu bane wootaba mukazi muvumu babadde bakuyisizza ku nkoona weebale kuba mukazi ali strong ate ow'amazima buli kimu ekikyo kya wiino kubanga byamazima ebintu bibyo abo bamulamu abo ne Nazaala eyo gye yazungiranga atamanyi na taata mutuufu wa mwana nabo bamama batereereko bane bazaale nga abaana bebamanyi bwe babazaala. Faruku emboozi y'omukyalo oyo zize njigoberera naye neewuunya nnyo simanyi lwaki abantu baagala nnyo ebintu byabafudde n'otunuulira abantu ddala abafamily members baffe ogenda n'okola n'otuyana n'olafubana ng'okolera abantu bobalekeko oba obalese naye olumala okufa ne batabukira abantu baffe ne batabukira bakyala baffe ne babagoba mu bintu bye tuba tubaleseemu oluusi omukyala alina abaana n'olaba oli nga bamugobera ebweru bo basobole okweddiza gwe ebintu bibadde olafubanira okiwa naye nze neebaza omukyalo oyo nti yebale kusengeka bulungi nnyo gundi ze empapula ze bulungi nnyo evidence n'agitegekawo bulungi nnyo n'okustandinga ng'ali faamu kubanga bano abantu kati bo beetaaga kkaliramu bukalizi naddala abantu bafamilize baffe baafuuka ekizibu obeerawo n'otobanga okoleka abaana bo nga balina we bali kati imagine omukyalo oyo eri sente bazijjeriza abaana be gavumenti zeesasula najja n'agulamu akataka ke naye n'olaba nga famire bafuba okulaba nti no baagala banyagulule ebintu by'abaana bye batamanyi gye byava naye omukyalo oyo ate omukyalo oyo kyenjagala omukakasa era omubuulira omukakasa oli omukyala gwayita nti simanyi senga w'abaana be ebyaddala oyo mujja we yennyini teriyo musajja ayinza kuvayo n'agamba nti omwana oyo simanyi muteeke kuki okuleka nga omwana oyo baali bamufuna nga bali n'oyo omukyala ne bamufuna bonna ne bamwadoptinga nga bali bonna ne bakkiriziganya naye omukyala oli mujja we ebyaddala tebakulimba okitegeera muganda wange so naye weebale kutuwe Faruku nkulamusizza ssebo kaakati njagala kwogera ku kyaba Namwandu banange luli ku momo abantu bayogera ebintu bingi kale momo alina naye we yatuuka n'abanga ayogedde si bulungi like nono omukyala wa Muhammad ndowooza kugamba bibasukkako obusungu ne busukka it happens banange naye lwakuba bebimu biba tebyetaaga ku mpewo like oba oyogedde ebintu bingi ng'olaze obusungu bungi kati nga mukyala Muhammad alina watuuse nendaba nga ali aswazaamu omwami we I think ekyo oba kiba tekyetaagisa naye ng'ekikwatagana ne bannazaala ne balamu
Faruku batuyisa bubi. Nze omwami wange yagenda mu like 5 years ago. Si like 5 years ago. Naye Faruku nayita mu mbeera. Naye embeera eyo yanyamba ekintu kimu nti nze naguma. Toyina kyonnyenyaako. Nazaala wange ali just ali bwembeera tuli mu same vicinity. Naye okusooka nakaaba for 4 years nga nkaaba. Nga buli mukazi nanjogerako yangoba in 2 years. Ne bamugamba naye omukazi oyo ennyumba yagizimba ne bbaawe. N'agamba mbu zeyateekako tezinnaggwayo. In 2 years nsolozezze ziweddeyo. She kept on saying nti nve mu nnyumba ye. Nga nkaaba. Naye njagala nkubuulire Faruku bannazaala babi. Ne bwokera ku makya n'omuwaaki nazaala tasiima. Waliwo abantu abakomerera momo, yes, waliwo momo we yasukkanga. Naye njagala nkubuulire bannazaala babi. Bannazaala babi. Ate tolina kyoli wa nazaala. Nze nali manyi owange yakyasinze okuba omubi ku nsi. Nga ndabira ddala tali understanding. Ate nze challenge yange yali nti n'omusaazaala na mwana. Kubanga nabeera n'omusajja 13 years naye saazaala mwana. These people forget nti no sigwo nti oba oyagala nnyo n'okusinga bo bwe baagala ozaala omwana. Naye bakukomerera ng'olinga ng'eyali agaana obugaanya ozaala omwana. Naye nze nazaala wange nkoze buli kye nsobola. Nentuuka n'ekiseera nga n'abamu ku baana be baŋŋamba tobikola. Naye nze ndi mukazi mulokole nga nkikola. Kubanga nze Bayibuli eŋŋamba nti nno nkole bulungi omulabe wange. Mukama amukumira amanda ku mutwe. Naye nze nazaala wange njogeddeko ku kyalo kwonna, abuulidde buli muntu yenna, everybody yenna gw'alisanga. Naye ng'omanyi ssente z'akayanira z'ayagala muwe. Kubanga yatuuka n'ajja nanumba n'aŋŋamba ayagala kukola. Muwe ssente z'okukola. Naye ka ssente zansaba ez'okukola. Nina obuyumba 2. Nzijjamu 40. Bwombi mbujjamu 40. And that's the money z'ayagala nkwate muwe akole business. And that's the income I have kubanga nali nga sikyakola. Nasooka n'embeera nga nayisibwa bubi okukola ne kuntama n'entuula waka. That was 2019. 2020 ne tuyingira COVID. 2021 it was COVID. 2022 saddanga mukola up to date. Naye omukazi abula okundyamu amaaso. Bamukwata ne bamuleeta ne bamuteekaawo. Nze nembeera nga ne bajja waliwo ennyumba omwami wange gyali azimba n'atamaliriza. Ne bamuteekaawo abaana be. Bakomererako obukomerezi mabaati ne bateekawo ne bateekamu n'oluggi olw'ekyuma omwami wange lwe yali aleseewo. Ne batambula ne bagenda. Omu ne kubo n'agamba mbu oyo tumukulekedde. Bawe yali amulabirira kati tandikiraawo. Ne mbabuuza ntandikiraawo ku ki? She has 9 kids. Naye baagala nze mbamulabirira. Naye njagala nkubuulire ne nkwata ne mmaliriza ennyumba eyo ne nzigyamu oluggi lwe bali bataddewo ne nduteeka ku ffumbiro olulala ne nteekako oluggi oluli beta ku nnyumba. N'ennyumba baagimulekamu nga tebakubyeko plasita wadde ki. Ne ngikuba plasita ne muteekeramu ne sementi kubanga baagireka nfuufu like nga bw'ogamba ennyumba yalikuba oli ataddewo tataddeemu sementi at all. Naye nazaala wange ebyo byonna tabimanyi. Anjogerako nakaaba n'enkoowa ne muvaako. Njagala nkubuulire Faruku, teri muntu mubi nga nazaala. Kindeetera okulowooza nti abakazi tuli babi. Kubanga nange ndowooza oba naakeera ku makya n'embeera nazaala omubi eri omwana wange. Kubanga bannazaala babi. Bannazaala babi Faruku.
naye engeri gyanyi nti nange ndi muzadde nze nsemba ekyakolebwa omukyala n'omwami okukwata ebintu nabiteeka mu mannya g'omwana. Oli mulamu anoonya bibi bwe baba nga obwavu bwe bubatuusa kweyo embeera basiraanira eyo. Taata w'omwana wabanga taata waabwe kitaabwe oyo yabawa erinnya lya Ssekajja wabanga yasobola okuzuula nti omwana ono si wuwe abazzukulu n'agaana obbatuuma amannya, kitegeeza kyali kituufu yali si muganda we, lwaki baba bamwesibako? Waba yafuna ekika lwaki tebaleka ebintu ne bigenda mu maaso nga bwe byali mu buwandiike? Byonna ne bwe yalaga property ye n'ebyomwana byonna nabiraba. Kaakati actually nze kyampadde n'ekyokuyiga ebintu bino bye tukola n'abasajja. Omusajja wakolera ekintu mukyali bulungi mulina okukiteeka mu mannya g'abaana. Lwaki? Abasajja bakeera ne beekyusa. Bwe yeekyusa usually akuggyako ekintu. Owulira naye bwe kiba kyagenda mu mannya g'abaana kitegeeza mwembi you signed for your kids. So talina bwagenda kijja ku baana. Naye n'oyo mulamu we simanyi ali e US simanyi aliwa bano abantu nze kyendabye kuba mulamu tebalina magezi tebategeera. Omuntu muganda wo bwakeera n'awasa alina ensonga lwaki awasizza okitegeera. Tagenda kuwasa mukazi ate alabirire naawe muganda we. Lwaki balina nnyo obwo obuzibu bw'okwagala okuclaiminga kubanga yamanyi muganda we yakeera n'awasa kuba ye muganda we alina ye yamusinzaako obuyinza. Nze ne muganda wo tuzadde abaana. Abo abaana ogenda balabirira. Abaana bannammwe bamala okuvaawo mubayisa bubi. Wabula n'ebintu bye byandibadde eby'abaana obirwanira. Gwe bbaawo teyakolerera. Bbaawo bw'aba yakkolerera. Tuula olwanira eby'abaana bo. Bano balamu mubagambe balekeraawo tumanyiira, balekeraawo okwefuula nti bakitalo nnyo kubanga baganda baabwe baatuwasa. Saawa zino eno mu kifo okulwanira eby'abaana be ali eno ku bya muganda we, kati abaana ba muganda we babeerewa. Ekyo kiraga nti muganda we amwagaliza kuba oba toyagala baana ba muganda bo ki ekirala ekisingayo ekyobubi. Bannange batususseeko oyo omukyala agende yonna ate nze yes nali satisfied oyo omukyala bwe yagamba nti nno n'abali eyeebweru ajja balwanirira because she knows she's doing something ekiri right. Yadde omulugenzi tebamwogerako kibi, omufu tebamwogerako kibi, naye mu nsonga zonna yaleka atabudde yali mugenzi lwa nsonga ewa famire ye yagigambanga birala ne mukazi we n'amugambanga birala. Ekirala baateesanga ne mukazi we nga birala nga tabirambulula mu bulambukufu bwabyo mu famire ye, n'aleka nga famire agitaddemu kiri nti emmaali ye, ate nga yalinga amanye ekituufu senga aleka abagambye oba obulamu bwe yalinga abalaga nti bannange nno wano si wange oba okitegeera nga talaga nti bibye kubanga Namwandu yagezezaako okuba nti abikkirira kale obuziina bwa bba, naye okumusojjasojja kuno kwe kwamuleredde okuba nti navaayo ayogere n'ebyamababya nti ebyabba nti si yali nnyo ow'amaanyi ennyo mu ssente oba okitegeera. So nze kwe kuteesa kwange. Gwe Farouk totawaana nakugamba ebyo nti amusonyiwe. The fact that naye yali ayagala kumukomya oba kumuteerawo mbeera batuukeyo yonna gye batuuse. Leka nkubuulire ggwe ffe tukooye bamulamu tumanyiira baatutuuka wano, baatutuuka amuteekeyo mubbi kubanga lwaki oba olemesa oli omukazi alina abaana b'omusajja yakuzizza abaana be gweyagala kuva eri kutwala butwazi. Wabula ezo embwa zeetaaga essomo. Amuteekeyo oba amuteekayo. Nze nkubuuli omukyala we yalina okitegeera nti omwami oyo newankubadde nti yali muganda we, this gentleman had a surviving wife n'abaana abakulu abali even beyond 18 years old abeetegeerera. Fe ababeera diaspora tukimanyi bulungi nnyo era tukimanyiiko ebintu ebifa e UK wadde abamu tuli mu US. Mpozi ng'omuntu takimanyi bulungi ekikwatagana ne ku by'empapula naki, ne
ekintu kirabikira ddala nti ono omukazi yali akozesaako obukujjukuju abeere nga agezaako okulaba nga akozesa empapula za muganda we owulira oba azitunde era kino abantu bakikozesa nnyo ate kintu kikyamu nnyo era ekyo kiyinza n'omuteeka mugundi bayinza n'okumutwala mu mbuga z'amateeka n'afuna obuzibu. Ebyo byonna bye yali aclaiminga nti omukyala yali ayagala kwokya mwami we naki nedda lwakubanga manyi abantu abamu they insinuate situations just because we heard of somebody story y'omukyala aliko previously nti omwami baamwokya, you know, but she wanted to take that as an advantage to get empathy, and that was very wrong. Ebyo byali agezaako okugamba nti mutabani wa gundi w'omugenzi baali tebakwatagana kitaawe, ekyo si kituufu n'akamu kubanga omwana yajja n'atubulira ekituufu kyennyini n'atubulira ne genesis as to why there was those misunderstandings from the very beginning. Ate omukyalo oyo mwennyini oyo sister wa gundi w'omugenzi bw'olaba ne even her statements era woddayo no playing that good, she was claiming omukyalo ono ali bossy, so byali tebi holding anything. Olira byali tebi holding anything. She has her own, ayina gundi, ayina fitina ye etayina gye yinza namutwala. Nze nayiga nti ebintu byonna bw'obeera ogula ebintu byo kibeera kya buvunaanyizibwa n'oba ng'obiteeka mu mannya g'abaana bo because tomanyaako kiyinza kubeerawo. And this is not the only good ye mpulidde, annina ne mukwano gwange omu naye bwe yakola. It's better ebintu bino obiteeka mu mannya g'abaana bo. Naye mu byayogera omukyala kale munyiivu nnyo ekitagambika, naye nga vvuula nnyazaala kazi mukadde yandibadde amuleka n'atamwogerera bisunguvu. Ate mu mboozi eno n'ojjukiramu Kyeyo taata wa Temtem, abaana ku bibanja babeereko naye tobawa buwandiike. N'ennyazaala ono singa omukyalo ono yamuleka n'abeerako mu kasonda ne waalimira wajja ekyokulya, kubanga munnaye bw'omugaana naye afuna obusungu. Mutabani ate abadde agambye abeerewo, ate ggwe n'ogaana olw'okubanga akoze olugambo ku kawaala konna babuulidde nga mutabani we yaguze ekibanja. Nange bwe mba nze nnyazaala nyiiga kuba kati laba ensiko ekutte okwo. Singa nnyazaala yabeerako ko omuleka n'abeerako. Bwana Faruku, nze bampise Matovu Patrick nga nsezidde wano mu ggwanga erya Bahrain. Mbatumiddeko mwenna abawuliza ba Faruku. Kakati Bwana Faruku, nze engeri gye mbadde ndabamu ebintu ebyo mbadde ngoberera nnyo, naye ebintu ebyo Faruku by'abaana na maama waabwe mu mateeka era bwe kiri. Saheyo ze mbadde ngobereranga puroguramu y'eno ey'omukyala Namwandu n'abaana b'alina. Nze amannya gange mpitibwa Shamim ow'e Germany, naye kye mbadde ngamba maama alimba, alina obbeera ng'alekera ebintu mukyala Namwandu n'abaana b'alina. Lwaki bano maama beesiba nnyo mu bintu by'abaana baabwe ng'amaze obbeera nga bafa? Maama atulekemu naye alekere omukyalo ono Namwandu ebintu. Lwaki baganye ebintu by'abafudde? Namwandu mutuufu nnyo nnyo nnyo, era bannange ono Namwandu omutuufu atali mmomo. Ono Namwandu omutuufu atali mmomo kubanga ono yakola ne bbaawe, bamaze ebbanga yakola ne bbaawe. Kwegamba omukyala mutuufu nnyo 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 nnyo, era mulambulukufu nnyo, ebintu bye si bya kiyaaye. Kwegamba ono ye mukyala omutuufu ddala era yolaba alwanirira baana be era n'ettaka teriri mu mannya ge. Kale okumanya mutuufu era okumanya wamazima ne ku ttaka ate bamulanga okutunda, laba yateekako ssente yaligula kennyini
naye ng'ate n'ateekana mu mannya g'abaana be okiraba kati ne mukyalo omutuufu ye tasigala nti naakayanira bintu sigamba nti nno wabula akayanira na bintu ate by'abaana era kuba abaana ba mugenzi kuba ne bali bennyini badde bakayanira ebintu era bano badde babikayanira babiza mu baana kale twambi balwanirira baana naye ate era ono kyakola kati awo tewali kintu kirala kyonna kyonna oli mukyalo omutuufu era bannange momo kati oli mukyalo oli namwandu guno bwete kati namwandu omutuufu oli momo ebyo byali byakiyaye naye kati oli namwandu omutuufu era banete namwandu luli yakola ensobi neyegeregeranya okuba nti nno yegeregeranya ne ku momo oba kaligamba nti ageranya momo nedda tebirina bikwataganira kati ono ne namwandu omutuufu oli momo ebyo byali byakiyaye kaakati nze ngobeera emboozi eno yonna naye opiniyoni yange egamba mulamu aleke namwandu n'abaana be okujjako ng'atugamba mbu muganda we yalinayo abaana abalala nga bakireiningira naye bw'aba nga talina evidence talinayo baana balala bonna aleke namwandu n'abaana be babeere mu bintu bya tata waabwe. Banange bamulamu mwewumuzeeko batuleke okujja ng'atugamba nti muganda we yali yazaalayo abaana ebbali era bwe baba gye bali abaleete bakeberebwe endaga butonde then tumanye nti waliyo abaana abalala then n'abaana abo batandike bafune omugabo ku ntuye za tata waabwe. Naye bamulamu mwewumuzeeko banange mutulekeemu. Banange Faluku, ensonga z'omukyalo oyo nzigoberedde bulungi okuva gye zaatandikira paka ne we tutuuse. Omukyala maama w'abaana maama Shafiiki mutuufu nnyo. Kansooke nzize eri maama bamaama ffe abakyala kuzaala abaana ne tubabuzaabuza ekyo kibi nnyo ddala ebyo byonna tebyandibaddewo singa maama yali yayogera amazima. Then mulamu bamulamu naye naffe olumu tukisussa. Lwaki oba olemera ku munno bw'otyo ng'ate naawe oli mukazi ate ogenda zaala abaana? Abantu abamu kye batamanyi nti ebintu by'okola bigoberera ne bidda ne mu baana bo. Kati senga w'abaana naye ayinza okuzaala abaana be ne babayisa bubi eyo ku bunyazaala naye nga takimanyi nti kyava eno engeri gy'akyunyiza mulamu we. Bwe nzira eri maama Shafiiki, maama Shafiiki alaka mukyala mukozi naye obuzibu famire agikubye nnyo naye ne wabaganda bagamba atakulekera naawe tomulekera. Ate munnange tetujja mulenya kuba senga w'abaana yasooka obireeta mu mawulire yasooka ewuwe Faluku n'abireeta gwe twasooka wulira sayidi ya ssenga w'abaana oba okiraba. Kati naye mukazi oyo yalina okwedifendinga lwakuba ate akubye nnyo. Kale nze mbadde ngamba maama w'abaana teyandikubye nnyo bw'atyo kubanga kyera guli era musaayi gw'abaana be just olekalekamu akaaki aka famire nti era bali basenga b'abaana newankubadde naye nga mutuufu okulwanirira ebintu by'abaana be bwentyo nze bwe ndabye ensonga zange mutuufu lwakuba asika balekeremu akatiibwa ako. Yes, Faluku, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kansubira oli bulungi. Amannya gange bampita Sala Nambwere Mbabaali Makonel, Mrs. Makonel. Ndi musawo nsinzidde wano e Birmingham. Kati njagala kuwa endowooza yange ku nsonga ya Muhammad eyafiira Great Manchester. First of all, I'd like to explain this. Ekyamuviirako okufa ayinza okuba yalina brain aneurysm. Brain aneurysm kitegeeza nti omusuwa ogw'omu bwongo gubulginga kuba ka membrane ne kagejja nga bw'olaba baaluuni bw'ogiteekamu omukka omungi eventually weakeninga ne bustinga. So brain aneurysm, if it's detected on time ne bakola surgery, you can survive it, but once it bursts, that's it. A busted brain aneurysm kube busting and bleeding everywhere in the brain. If it wasn't a brain aneurysm, it's most likely is because it presents with a sudden onset of a severe headache. Another thing which might have happened is what we call hemorrhagic stroke, whereby with time pressure a weakening arteries on brain omuswe gigenda mu bwongo tekivaamu ne kabastinga. But in most cases, hemorrhagic stroke basobola okutaasa obulamu bwo naye aneurysm eyo brain aneurysm
yekolaki. So yenzibuzibu, and normally there is underlying cause era ogenda okusanga ng'omukyala alinamu ka blood pressure. Kati bino ndagire bye yagamba nti mu ddwaliro baabagamba alina stress. That's wrong. Professionally there is no way teri musawo asobola kugamba buno omulwadde. You don't diagnose things like that. Alekerawo okuwaayiriza, okitegeera. Kati bwe nzija ku nsonga ya maama, I would sympathize with her a bit. Ayinza okuba mu buto bwe bambi okuzaala mu bakojja be. Ayinza okuba mukazi wattu bamurepinga ne batta ekyama ne basirika. Abantu bangi nnyo babazadde babateeka mu bika whereby they don't belong and they'll never know. Kati ekyo kyo I cannot sobola munenya. Ekyo kyo musaasira by then. That's maybe ayinza okuba as a young girl she was raped. Naye bino ebirala enneeyisaaye I cannot really comment about it. Then bwe nzijja wakati wa Namwandu n'endagire balabika balina long grudges zaabwe. Kati ndagire n'alowooza nti yali mu driving seat ya mwannyina okufa kwe ng'alowooza ajja kumaliriza everything. Alowooze nti eno nucleus family asobola ogikickinga out. Ndagire kyemulabyemu alina obutamanya bungi ate n'obutumbaavu. Yes. Kubanga akimanyi wano next of kin, anyone can be on next of kin. Naye we batandika okulondoola legacy. For example, singa omusajja oyo yafa ne batandika okunoonyereza mu family tree ye nga banoonya anaasikira ssente ze. Kasita basanga nga yalina omwana tebaddamu kwetalira walala nga bamuwa. Gwe sister claiming there is no even proof nti oli sister. Omwana asooka provinga by birth certificate. Okitegeera. Kati bino byali agamba agaanira bank details, passport, biki yali amanyi nti najja balemesa mu butamanyabwe. Naye awo yali akozesa butamanya. Ate bano byagamba nti bali baagala kutwala omulambo e Sweden bafunireko akasente. Naye kyali agezaako okukola wali wagala kubba ssente za mugenzi ku account oclaiminge wano bonna bu pension bwe, oclaiminge national insurance ye, oclaiminge buli kyemu which you can claim kuba weetuuzizaawo next of kin nga temudeclarinze nti n'omugenzi yalina abaana. Kati gw'olangira Namwandu nti yali agala kufuna ssente naye wali wagala kufuna illegal money. Banne lwaki mwagalanga okubba ebintu by'abafu naddala ng'omufu alesa abaana? Lwaki mwagala okuleka ekikolimo mu baana bammwe nga mutwala ebintu ebitali byammwe? Ate n'ekyo bannaye kyenkubiriza bannaye ffenna tukole living will. Omuntu yenna bw'oba olina ebintu n'omanya nti ndese ebintu yange mbadde ne mukyala wange tukoledde ebbanga bwe liti. Ndagire n'ekirala kye njagala okugamba. Omukyala ne bw'aba nga tavaako agenda kukola nga housewife, bw'aba nga abadde agololera omwami yonna amufumbira ku kamere, that's enough okugamba nti nno bakoledde wamu. Omukyala ne bw'aba nga physically tataddemu ssente, but the fact they've been together to acquire that, that's enough. Sorry nyinamu kisenyiga. Kati ebyo oli so bitter. Buli lwabagamba ye Namwandu oyo x where is it declined nti no x? Ate n'ekyo temuddamu mwekwasa mu bye yalese stress ey'okutta omugenzi. Buli afa, buli ayawukana ne mukazi we bw'afa nti gundi yemuse. No. Obutamanya abo kati njagala nkikugambe nti once people lived as a couple, whatever they acquired at that time, bya bugagga bwabwe babiri. Ono ne wabanga yali takola atudde waka, okitegedde. Kati ebyo by'odinayinga you as omuntu mbono 3x. Weeswaza wekka kubanga temukiprovingangako nti ne badivorcinga. Ogambye gwe kennyini mu bigambo bwe badivorcinga ate mwagenda ekibuli nga bakyali married. Oli mu kweswaza, oli mu kwolesa yo ignorance. Kantu alina omukisa guno Namwandu weebale kulwanirira legacy n'okuwummuza your husband gye yayagala okuwummulira. Yes, amazima galwawo naye gamala ne gakola ki? Ne gajja. Kakati okusinziira ku mboozi eno
yonna yonna njiwuliriza njigoberera naye kyenjizeemu kiri ekintu kimu nti tuyige okulama nga tukyali balamu kyekyamazima kubanga eddaame singa lyaliwo ate tulina okulama kati ng'omuntu olama at least ng'okola audio oba ng'okola ka video nolekawo ka CD kuba si kyangu kyakukola ki kyakubeera nga bakacupula singa eddaame lyaliwo zino zonna embeerere zitezaali baddewo oba okitegeera ogula emaali n'ogiteeka mu mannya g'abantu tekirinaako obuzibu wadde n'akamu azolonga zoleseewo eddaame nti nagula ebintu byange ne biteeka mu mannya bwe bati bano ne bajja okufunako bano be banansikira banziika wano nfudde siina mukazi nfudde ndese omukazi oyo nakatemba tabeerawo mpozi n'ekirala omukyala nga ye mama Shafiiki ensonga ze ntuufu oba oliawo ku bintu byayogera naye kyemmunenyako kiri ekintu kimu kwe kubeera ate nga akkakkanya n'okutyobuula n'okujooga kwegamba n'okubeera nga famire muzaalira omwami okubeera nga agiteeka ku ttaka naddala maama ensobi zaaliwo bw'abanga yakola ensobi naye ate tomukkakkanya kutuuka kweyo levo oli asigala nnyazaalawo ate nga jjajja w'abaana bo taata waabwe avuddewo naye enkolagana eyo erina okubeera nga esigalawo bali abaana oli abeera jjajjaabwe naye okumutyobuula n'okumukkakkanya n'okumulengeza ensobi yazikola ng'omuzadde oba ensobi zaaliwo naye at least ekitiibwa ky'omukyala akuzaalira omwami kiba kirina okusigalawo at least. Mukulu Faruku gyebaleka okuweereza amanya agange nze Mukasa nsinzidde wano Sussex mu Bungereza. Ekintu ky'omukyala ono obuzibu obukiriko kirimu obukyayi bungi. Kirimu obukyayi nga naye n'obukyayi bwe buva wakulemu okutegeera. Alina obukyayi ku bazadde b'omwami gye babazaala. Naye nze mu experience entono gye ndina kizibu nnyo okusanga omuntu akyawa obuzaale bw'omusajja oba omuntu gw'oyagala ate n'obanga ye omuntu ono ye omuntu omwagala. Omukyala ayogera ebintu bingi nnyo naye nemereddwa okufuna ensonga emuviirako obukyayi kuba ebintu byonna byonna byayogera ebintu ebisinga byosanga mu famire n'ekintu ekimulwanya nakyo kinnamye okutegeera kinnamedde ddala okutegeera kubanga agamba nti Namwandu bali bagamba nti si Namwandu naye ng'ate evidence eriwo eraga nti omwami yabeeranga Bungereza ye ng'abeera Sweden kati awo obufumbo awo bunneme okutegeera naye kale Namwandu lwakuba balina ezzadde naye kiki ekimulwanya okutuuka awo okwogerera nnyazaala we ebigambo ebiyitirivu okwogerera mwannyina wa bbaawe ebigambo ebiyitirivu ate ebigambo eby'obukambwe nekyalwanira kati kinnamye okutegeera kubanga ettaka lirye bano tebannalirwanira bali baagala kuziikako mwannyinaabwe ate nga bw'otunulira mu nsonga yaabwe ndowooza ekyali kyagala okuziikizaako mwannyinaabwe kubanga eri mwannyinaabwe gye bagenda okumuziika bo tebasobola kutuukayo. Kinnema okutegeera naye nze nsaba omukyalo oyo yeekube mu mutima yeekubire ddala mu mutima alekeraawo obukyayi n'obukambwe kubanga ebintu ebyo bibiri bw'obigatta bireeta tebirina kalungi ke bivaamu. Alina obukyayi bungi ate mukambwe nnyo. Faruku bamulamu abeeyita bamulamu bano bamulamu like basista baba baffe abamu bakisusa ne bagamba oba ffe nga ffe abaafumbirwa baganda baabwe tetuli bakazi nga bo. Kati ono okusindika omulambo gwa muganda we n'agusindika ne kundaga muntu n'akyusakyusa ebintu ebisinga yali afaaki bannange ng'awo omuntu akola ekibi ng'oga ate ng'abalala bamujajinga nti ye mubi
nga bo tebamanyi nti ate yakuyisizza mu bubi obusinga n'okwoba bw'omuyisizzaamu. Bannange maama Shafiiki nze kye mugamba ekirungi baateeka ebyapa by'ettaka mu mannya g'abaana. Bannange ekyo kirungi kye baakola. Nze nkiwagira ekyokuteeka ekyapa mu linnya ly'omwana. Neera kye mugamba yeeyongereyo agende abimuggyeko byonna by'alina bye yasigaza eby'omusajja we. Bali married naye bamulamu ba acting like be baafumbirwa baganda baabwe. Bannange muganda waaba yanjagala nze nzekka. Wemba namwagala ye yekka ate n'ekika kye. Bannange omukazi maama Shafiiki agenda abimuggyeko. N'ekirala mukazi mugumu nannyo. Nze bannange nze singa nakankana dda. Abagulira ebintu mu mannya g'abaana bakikola nga balina ki omukwano. Naye omwana aguliddwamu ekintu mu kiseera ekyo emyaka aba talina ssente. Kubanga ekyo ekintu kyatuuka mu famire yaffe. Brother wange yagula ebintu mu mannya g'omwana naye n'aleka ng'agabiddeko maama we mu butongole. Omwana we yakuze n'aweza emyaka giringa 27 ng'ali ne sayidi ye maama we n'asalawo agamba nti maama w'omufu tebamuwa bintu kubanga muganda wange brother yakola ki yafa. Naye kyengezaako okugamba omukyalo oyo maama w'omuntu ku bintu by'olina ebya mutabani we kubanga n'obusiraamu bugamba maama aba ayinako omugabo. Kati waba osazeewo ettaka baligulira mu mannya g'omwana fine naye ng'omwana teyalina ssente woba okakasa nti omwana w'oli ye yagula ettaka mutabani we oba olina okusalawo ne mugamba kale ettaka mulyagala ne mubuuza ziri yiika mmeka nti maama yalitutteko yiika 2 ne zitundibwa mu buntu oba ne mumuwaamu ssente ne musobola okugulira maama w'asobola okubeera mu yiika 2 kubanga nsuubira wadde mwana wo nga gwe wamuzaala naawe ojja kufuuka ajja kuwasa babe ne bannazaala naye bwe bakuyisa bw'atyo nga mwana wo okiraba otya. Mbadde nkusaba maama okkakkane oba yiika ziri 2 oba 10 okwateko yiika oba owe bannaddiini abasiraamu bakubalire nti ku bintu by'omwana ono maama ayinako mugabo ki babibale bulungi oggyeko ekintu kyabwe oba mukibala mu ssente mugulire maama w'omugenzi w'abeera. Naye ebyo ebyokuwoza nti oba ettaka baaligulira mu baana ng'oli ye yaligula nga naawe omanyi nti ye yaligula kyalibadde kirungi okukola bw'otyo. Badde nsaba Faluuku omukyalo oyo awulirize omwana tazaalika naye akimanyi kasita abayina. Ensonga ya Namwandu oyo mukyala w'omugenzi Medi sijja gyogerako bintu bingi naye nze ekinnuma mu byo n'abakyala abalala abalinga ye banaakumyawo abantu okulengeza abazeeyi abazaala babba baabwe. Tosobola kugamba nti lwaki abakyala mulowooza nti mumanyi nnyo babba bammwe okusinga bamaama baabwe babazaala era ne mulowooza nti mulimiddwa nnyo nga babba bammwe bafudde okusinga maama we yamuzaala. Tosobola kudda ku mukyala omukadde bw'otyo n'omulangira obunaku n'omulangira obwavu n'omulangira nga watalina kiddako n'omulangira nga byaki ebyemabega byonna n'obimulangira. Bw'abanga omukyala alina obukendeevu bwe nga ye buli muntu amanya gye nvuddeyo ng'akyali muwala. Buli muntu Allah amubikkiridde bubikkirizi n'okudda ku mukyala omukadde n'ofuula nti gw'olumiddwa nnyo bbaawo okusinga yamuzaala era gwe n'otegeera nti gw'omanyi nnyo bbaawo okusinga ye maama we yamuzaala emyezi 9. Ebirala byonna mubikole eby'obugagga mukayanire ebyaki ne lwaki abakadde bano mubateeka mu mboozi zammwe okutuuka okuvuma omukadde. Ekyokubiri omukyala oyo mu njogera yonna gy'alaga mu butuufu gy'ayogera alaga nti yali takyayagala bbaawe. Ayogera yenna alinga mulangira yalina kaki yali talina kaalina yali mwavu tulabamu yadda n'embeera yonna ey'okunakuwala nti bbaawe yamufaako wabula nga mutuufu olabira ddala nti mutuufu baali baasigaza kwogera naye nga baali baayawukana dda temulimu yadde okunakuwala wabula amulangira bulangizi obusente talina busente yali mwavu yaleka kaki biki. So naye ng'ensonga enkulu Faluuku abantu bawe bannazaala bawe bitiibwa tosobola kwagala bbaawo okusinga maama we yamuzaala.
bawa abafudde tosobola kulumwa okusinga ayazaala omwana. Mwena muli bakyala mukitegeera. Gyebaleko mukulu Farouk Sakozi tusimanyi empeerezaayo. Nze Ashura wane Germany. Tuze tugoberera ebintu bya muganda waffe maama waffe oyo naye nga maama ali ku mulamwa. Maama ali ku mulamwa okusinga senga w'abaana. Senga w'abaana just ayagala kutwala butwazi mali ya muganda we ate ekitali kituufu. Kubanga Sakozi maama Namwandu omulaba ng'ebintu bye byonna biri mu buwandiike byonna nga biri ku mulamwa. Nga biriko n'obujulizi ayanjula ensonga n'ogiraba ng'ensonga yennyini erimu eggumba. Just nti Nazaala yaswala buswazi n'abaana be bali abalala ne baagala beefunze muganda waffe oyo ayafa naye nga ye nga maama w'abaana n'abaana bali ku mulamwa. Era maama tweyanziza nnyo okubeera ng'olwanirira ekintu kyo obutakuyita mu ngalo ng'omukyala yenna era kyaba alina okukola. Tusimanyi empeerezaayo Faruuku. Maama w'omwami okuba nti yagala n'afumbira wa n'agera n'olubuto n'alukweka kyali kikyamu era kimala ne kivaayo. Ekyokubiri agaana omwana omuleeta mu bataata be amanyibwe. Ekyokusatu tukizuula nti ate ne gye yali afudde olubuto bwali bukojja. Byonna bivaayo kati ngaffe abakyakula abakyazaala abaana abawasa abawasibwa ndowooza tufunewo ekyokuyiga kwegendereza okweka ebintu nti maaso eyo kimala ne kivaayo. Ekyokubiri ng'abafumbo tuyige nti bwe tuba tufumbiddwa abaana tubateekenga mu bintu kubanga Faruuku olaba nti singa omukyalo ono ettaka ne lyogerwako singa teryali mu mannya g'abaana wandibadde obuzibu bunene nnyo kati kubanga ebiseera ebisinga bagamba gusiriza yafudde kubanga yitalina budde bwogera. Naye kati wano wetwogerera Muhammad Ssekajja taliiwo mukyala yaliwo n'abaana mpapula ze zoogera. Kati singa mwayi kyapa tekiri mu baana bali bandikoze kyenkana ki tetusobola kumanya bandibadde bakola kyenkana kyonna omukyala aw'e London akolanga mulamu ndagire kyandibadde kituuka tusobola kumanya bwe kyenkana. Ekyokusatu nti tulekera okweka abaana bw'oba ozadde omwana omulage yamanyibwe kubanga osinga okutuyingira ebya DNA nabyo si birungi. Kyaki tuyiga mu kino kyekyobufumbo. Engeri mbadde nga episode zino ziyinza oba ziraga nti abantu bano baali baayawukana kye bayita separation naye nga tebadivorcinganga. Kati muyinza otambula n'ava Sweden n'adda e London naye aba nga relationship tekyaliwo. Relationship eweddewo muli separated maybe by distance, by conflict, whatever the factors are for the marriage to in any way dissolve but not legally naye nga tebadivorcinga. Kanyona kitufunemu okuyiga nti separation is not divorce. N'ekirala nti Uganda gano n'amateeka begayirwa nga tugagoberera nnyo. Naye kati bw'osanga abatambuddeko bwe tukomawo Uganda tuba twagala nnyo gagoberera ate nga weegali. Kati omukyalo ono tabeera Uganda abeera Sweden naye akomawo Uganda akoosa amateeka agaliwo e Uganda afuna court order buli kimu bakigoberera akituukiza. Lwaki? Lwa mpapula. So nze mbadde ngamba nti buli awuliriza tuyigemu ekyokuyiga mu bintu by'obufumbo bino. Bw'owahaza nti ogenda kwawukana ne mwami wo oba ne mukyalawo genda maaso musayininge mupulabula divorce letter ngaye mwafuna marriage certificate. Nze kyendabyemu Medi omugenzi Allah amusaasire era amusonyiwe ebyamusobako yali enkolagana ye ne mami erabika yali ntono kubanga okusinziira mukyala Hasifa waayogera n'ebyo byonna ebibadde bibeerawo singa Medi yalina enkolagana ne maama osanga yandibaddeko alina nekyayogera n'omwana we ne Medi naye ne babeera nga balina enkolagana eriwo
naye Medi okusinziira eri gye byonna gye byava nti Medi yakula ekika kyakirabye bukulu ate maama bagendayo nga muto ate ne bamusanga ava kuziika ate n'agamba omwana temujja byonna nga bwebiraba kati ndowooza akakwano ka maama ako tekabadde nnyo kangi naye ekyo tekijjaawo kuba nti abadde mami we ekyo kijjaawo kuba nti no maama yasigala maama era mukyala Hasifa oyo naye maama waba akyaliwo ku nsi maama Medi tekimugjaako kuba nti abeeko nekyakolera maama kuba omuzadde ye tomugeraageranya tolina kyosobola kumugeraageranya nako ebyo byagamba nti maama twasimanya maama yakoma okubeera n'omwana ye kati omwana alina kubeera na mukazi ekyo kiralamuuko n'ekirala ekisingo n'ekirala ensobi Nkuba Kyeyo gye esinga okukolebwa especially those who are working in Europe abantu abo ebiraamo bananga omuntu okulama si kwe kufa ekiraamo kireka buli kimu n'oleka ekintu mu bulambulukufu nkoze kino nekino kikino kya mwana ono yakolanga kino naye kati webijjamu nti nno n'omukyalo olindagire nti atagamba kino kyekiriwo nekino kyekiriwo si kwegamba byonna kyekiringako n'emboozi ya momo omwami we singa yali yakola ekiraamo mu buwandiike nga tagaanye nti nowaki ebyo byonna tebyandibaddewo kuba momo yalwana entalo ze ate ekirungi kya byonna abakyala abo bombi Hasifa ne momo bonna nti babadde bafumbo nga bampeta so kati ebiraamo bannange Nkuba Kyeyo mugezeeko si buli akola ekiraamo nti yafa si buli akola ekiraamo nti yafa ebyo byonna biggwaawo fena tukulidde Bulaaya fena tuzalibbwa Uganda naye omuntu bw'akeera ku makya naawe omuntu ebintu ebimukwatako byonna nga ne maama we yaliwo nga nammwe mwazaalibwa ne mubeerawo temusobola kujja ssaawa zino ng'omusajja amaze kufa ne mutandika okukuleeminga kubanga bwe yalwala n'obulamu bwe ne tayimi mwaliriddawa gwenyini otugambye wazaala omwana alina emyaka oba 5 oba emyezi 6 ngazze yakuteeka kumanya ebintu ebyo waki yabikwasa nga ye ko yandibadde akuteekako nga nesking okubeerawo mu bulamu bwe naawe nyini wali osobola nobanga ebipapula ebyo biina waki odda kusengaawo we yakwasa ebintu byonna ne mumuddako ne mutandika omwogera amafukule lwakuba mwagala ebintu byomuntu alina ng'amulamu nga temusobola bifuna tubali tubasaba bannange temutuswaza abantu abali e Bulaaya naffe abali eno tuyina ebintu byonna naye twabibalekera naffe fame tuziyina ezaatukuza twajja eno ne tubireka tubiraba ne tubivaako mbadde mbasaba nga mmaliza nga mbagamba temwerabisa nnyo ate naffe abali e Bulaaya temutulabisa Sweden bannange mweberere musimanyi nnaku eri Sweden eyebakuba nimwando ne mwebereramu bw'abanga taata we yali Sweden n'akulika n'agenda e London nga yafidde e London nga mulina omuzza e Uganda nga gwe tolina kipapula kyonna kikwatagana ne taatawo wandibadde oddayo Sweden n'olabira abaanawo ne famire ne maamawo ne muleka ebintu gwe baabikwasa abirwaninge sanyise nnyo bawuliza Amsterdam kakati okusinziira ku story gye twasooka okuwulira y'omukyala ndagire we UK then netuwulira omugenzi Medi then netuwulira ne Shafiki omutabanyi w'omugenzi tubadde nze mu nteesa yange ngamba nti bw'abanga ono omukyala mama Shafiki omukyala ali official w'omugenzi Medi bamuleke ye n'abaana be ne famire eri legit ezaala omugenzi newankubadde eri famire endala yamukuza tubeebaza beebale nnyo beebalire ddala naye kati ono omukyala Namwandu n'abaana be balina right ne famire entuufu ey'abatamale oba gye mpulira gye bagamba ey'abasentongo erina okubeera nga evunaanyizibwako ebintu by'omugenzi eri gye yakulira beebalibwa aba naye ng'akyali mu bulamu bw'ensi omugenzi yali alina byabawaddeko nga tannazuula kika kye awatuufu gye wamuzaala its okay nabo beebazeeko kubanga bw'aba alina bye yabakolera kitegeeza naye teyabalyaza amanya ya appreciatinga ate era ndaba n'omwana Shafiki ne Namwandu
baba appreciatinga. Kati mukyala ndagire naye yeewummuzeeko aleke bano bakwataganye ekintu kyabwe oba bakwasaganye ensonga z'omugenzi kuba be bantu abali legit mu mateeka. Ebisigadde ye yesootinge n'abeeyukke oba baamuwa amabugo yesootinge naago. Naye webale nnyo webalire ddala webale empeerezaayo tugisinga. Nze Sserunjogi Ahmed Ssemugerere ambassador wa Gospel Live okuba ne Kata. Kati ku nsonga za hajati mbadde nteesa tinna abasiraamu twandibadde tuba n'ebiraamo buli kaseera kubanga oba owandiisa ekiraamo kijjawo enkaayana wakati w'abantu obeera nga Mukama akujjuludde. Ensonga ey'okubiri communication erina okubeera nga nnungi wakati w'abantu abeera bafumbiriganiddwa abafamire y'omukyala ne famire y'omusajja noba mu communicatinga bulungi buli nkulaakulana ebeera ekoleddwa at least obeera nga mutegeezaako ku bantu abamu bali close ku famire zammwe mwembiriri. Ekirala banne Bankuba Byeyo twebeereremu tutya. Bankuba Byeyo twesiga nnyo abantu abali e Uganda. Ate abantu abali Uganda nabo otoweza ensimbi basika bazza waabwe bamala byetaago mu ngeri emu oba endala. Oba ogenda kutambulamu mwene ennyumba gye wazimba e Uganda gende wa chairman obeere ng'okola endagaano nti banne omuntu ngenda muleka muki mu nnyumba yange mala ebbanga bwe riti simuwaddeewo bubwe wamu n'abantu beekyusa. Nze kyenfunye mu ky'okwiga muki mu story bangi followers okuva mu tandikwa paka hajati wakoze ki wayese certificates z'okufa naye nga nze ndi tiimu hajati kyalani na kituufu emaali y'abaana kirungi alina abaana be nga bwatulambululidde nsaba Mukama abeere nga mumalira buli kimu era nsuubira n'abaana bagumu ajja kutuula ku buwanguzi kubanga yuno yonnena amutulaze ku kamera. Ekimu ku kyenjize ku story bweti nze n'ebyobugagga byange ngenda bikyusa mbiteeke mu mannya g'abaana bange kasita ekirungi kati ennaku zino balina n'endagamuntu. Luli ekyali kitulemeseza nti kati baateekawo etteeka nti bw'oba abaana tebalina ndagamuntu tebabawa bya bugagga naye ebyobugagga byange ngenda bikyusa mbiteeke mu baana bange wadde nga bato. Lwakuba ndi ku voice note sitowa kwogera bigambo bingi naye bannazaala babi bannazaala tebasima ne bw'oli muwaaki. Nze owange kwagaana buli mwezi I make sure mugulira ettooke naki ettooke neki n'ennyama naye baaba agamba siina kyemuwa simuwa ku ssente 40 siina kyemuwa simuwa ku ssente. Ayina abaana 9 naye ayagala nze mbamulabira. Faruku nze ne mama wange sizimuwa naye ate nazaala wange mbimuwa every month. Era mama wange mpozi nga nina akasente kenfunye nga nze omuntu nenkola ki nemuwa kyemuwadde naye si kuba nti no kuginaana naye omanyi lwaki nkikolera mwami wange ngamba yonna gy'oli let me do this for you. Much as mama wotanjagala kubanga before I would cry nantunula ku kifaananyi nenkaaba ne mugamba kiki kyewandekamu omukazi nga mpisa bubi ne munange 10 terikyawomu nina abali ku side yange nina abatali ku side yange but which is okay naye anjigiriza okuguma kubanga nze naguma. Mutunuulira bwe nti simunyega nakutemako kino nakutemako kiri nakukyayisa abagundi ba neighbors naye ekirungi buli gwankyayisa ate bo bennyini bakola ebikyamu ne bamala ne bakizuula nti ye yamukyamu kubanga nasalawo kwesibira mu nju nze mba mu nju nga neesibiddemu bw'avaawo nga ndyoka nfuluma. Naye bannazaala babi ate tebasiima. Nze bannazaala batunatuuka n'okulowooza nti nno abantu bano babeera nga abasanyuse nga abaana baabwe bafudde. Mukama nsaasira okwogera ekigambo ekyo kubanga kinene.
kubanga the way they can start asking for things ng'omuntu yakafa owunga n'okubunga gwoba okyali mumaziga kuba nze nali maziga gange nga nakafiirwa nze nali mbagamba byonna bye mwagala mutwale kuba teri kyenkana musajja wange tekiriyo kyenkana mwami wange paka kati bwe ngenda nziramu amagezi ne ŋŋambamu sijja bibawa sijja fuluma naye singa bangoberawo wali nga yakafa nga naye nandifulumya kubanga saali mu magezi nga ndaba agenze wamaanyi nnyo okusinga ebintu byalese mu nsi nga wamaanyi naye bo baba batunulidde ebintu baba tebakyayagala kumanya ku byamufu oba yafudde yagenze ffe twagala bintu you can imagine. Ezo ze zibadde endowooza z'abantu ku nsonga eno.